Ekisaawe kya Ddigi Busiika kyakuwuuma ku Ssande nga abavuzi baabika mu mpaka z'eggwanga ez'omulundi ogwokutaano nga zino zirimu ebintu bibiri omuli okwakanya obubonero ssaako okulwana okufuna ebifo mu ttiimu y'eggwanga. Ernest Kizza kuva mu kibiina kya FMU bw'abadde mu kutongoza empaka z'omulundi guno nsasulirwa Mountain Dew annyonnyodde ekinyuso wekiri. Wano ku kalenda yaffe ya Uganda ye round ey'okutaano ate ekiseera abantu nga bakompitinga nnyo competition y'amaanyi nnyo nga emukiwulira nti buli category gye tuyina ey'abaana ey'aba CC 50 CC junior CC 65 zonna sijja zoogera zimale. Abavuzi abasukka mu nsanvu basuubira okuzetabamu nga malonderwamu ttiimu y'eggwanga ey'abazannyi 35 eneevuganya mu mpaka za Africa. Wabula Musayi Muto Gift Ssebuguzi waakusibwa empaka zino olw'obuvune bwe yafuna mu kutendekebwa gye vuddeko. Kapiteeni wa ttiimu y'eggwanga Maxime Van P annyonnyodde ku bibinja ebirimu okuvuganya. We now have a team of 37 riders. We've managed to field riders in every category, including the Masters, which is 50 and above. So we have a rider who is 50 and above who will be racing for Uganda, and that's Peter Paulsen. Then we also have lady class. So I think it's actually one of the first times we bring a team with every class. Omu kubadukanya omuzannyo gwa Ddigi mu ggwanga atangazizza nga batakoze nkyukakyuka z'amaanyi ku kisaawe abavuzi mwe bagenda okuvuganyiza nga kino kikoleddwa olw'okusobozesa abavuzi okukimanyiira kuba kyefaananyiza ekiri e Zimbabwe gye bagenda okutunka mpaka. Ekisaawe tusuubira nti enkujja kuba etonyeemu so etonya ng'abalabi ekiseera ekisinga mwaganya okutulaba nga tukola ki nga tukola emirimu naye oba etonye oba tetonye omanyi nojja bbawo essanyu mujja kunywera piki omutiro gwa waggulu olw'ensonga nti just weeks 3 okuva ku lwesengo tuba tulina okuba ntuteekera okugendeza. Abavujjirizi ba Mountain Dew bayongeddwako abalala bagenda okuvujjira abakazi abavuganya mpaka zino so nga bo aba Shell bawaddeyo amafuta eri abavuzi bonna bagenda okutunka mpaka zino. Bo abalabi basabiddwa Ddigi okuzirabirako ewalako okwewala obubenje olw'okuvuganya okugenda okwolesebwa mpaka zino. James Manja, Leta TV, Amasukulu.